This is Diaspora TV, your #1 global network. 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 This is Diaspora. Until he comes, there's no fall. Kabuye webali nnyo kuyigiriza olunaku olwaleero lwakuna abali ku cyber space mbaniriza nnyo nga tugenda okuyiga olunaku olwaleero abali ku Facebook, YouTube ne Twitter tubaniriza nnyo olw'ekigambo ekigenda okuyigirizibwa tuva mu session endala tuyingira mu session endala. Olwaleero tugenda kuyigiriza ku mwoyo wa Katonda Alimuffe gwe tugenda okuyigirizaako. Twamutandikako ndowooza eno paati yakubiri gye tugendako abadde bayiga naffe mubadde mujja mutugoberera nga tuyigiriza omwoyo wa Katonda Alimuffe. Ebintu bino tubisomesa mpola mpola, oyinza okugamba nti oba tuddamu buzzi bye twayigiriza ne bwe tuba tuddamu kubanga tebyetaaga kupapa ng'abasomesa ng'abayigiriza twetaaga n'abantu ababa babiyige babitegeere. Oyinza okuba nga wawulira omwoyo n'owulira omwoyo luli na luno tubiddamu oluusi tugendera ku series zetuyina zetuyigiriza omuntu asobole okutegeera. Kati njagala ofune Bayibuli yo, njagala ofune ekalaamu yo n'essimu yo n'ekitabo kyo kubanga tugenda kubeera nga tukola ki nga tuwandiika ebyawandiikibwa bingi nnyo. Ekirala ekisimu yo njeetaaga osharinge ebintu bino bye tugenda okusomesa olunaku olwaleero abantu basobole okumanya kiki ekigenda mu maaso. Olwaleero gwe ndi naye mu studio mukyala Mubiru yali ku kamera tugenda kuba nga tuyigiriza naye kaakati n'olwekyo tugenda kuba nga tusomesa naye nga bulijjo bwe tukola tulyoke tutegeere ebintu bino naye nga tusinziira mu byawandiikibwa. Bayibuli kikulu nnyo gitegeera, bw'oba togitegedde kitegeeza nti n'okuginnyonnyola ojja ginnyonnyola bubi. Kyekyo lwaki tuddayo mu byawandiikibwa tusobole okutegeera. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Godfrey Sempebwa Mubiru, ndi ne mukyala Great Mubiru nga yali ku kamera ye technician waffe olwaleero. Kati njagala tugende mu maaso, tuli ku mwoyo wa Katonda Alimuffe. Kitegeeza omwoyo wa Katonda okubeera mu ggwe kiba kitegeeza nti wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo n'okkiriza okufa kwe n'okuziikibwa kwe n'okuzuukira. Amiina. Taata twagala okwebaza akaseera kano k'otuwa buli lwe tujja mu maaso g'okuyiga. Tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'ekisa, tukwebaza olw'okutununula n'omwoyo gw'otuwa oyo Mukama atuwa amaanyi n'okutegeera. Twebaza buli kinoomu agenda okuloginga ku mukutu guno afune okutegeera n'okumanya. Abo bonna abatannaba kutegeera na kufuna kulokoka ebigambo bino bye tugenda okwogera bye bagenda okuwulira basobole okumanya Kristo oyo eyatufiirira mu bibi byaffe. Nkwebaza nga mpita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Amiina nnyo abooluganda, tugende mu maaso nga tugenda kuyigiriza ku lunaku olwaleero ku mwoyo Alimuffe.
wiiki ewedde twayogera ku bunnabbi obuli mu ndagaano enkadde ne tugamba nti obunnabbi bwatuukirizibwa era bwatuukirizibwa mu Kristo. Amiina. Nga Yesu Kristo kwe kutuukirizibwa kw'obunnabbi bwonna. Obunnabbi bwonna buli mu ye era amiina oba weewaawo, nti ekitegeeza okutuukirira kwatuukirira mwani mu Kristo, era bw'oba oli mu Kristo obunnabbi naawe okola ki bwakutuukirako. So olwaleero tugenda kweyongerayo nga tutunuulira nga tulaba endagaano enkadde eno mu Bayibuli mwe tugenda okutunula ebisuubizo ebikwatagana engeri gye twafunamu bwe twaweebwa Omwoyo. Kyekyo lwaki mbagambye tugenda kulaba Omwoyo ono ali mu ffe. Tugenda kutunulira ku bunnabbi obwaweebwa Yoweri bwe yawa ng'ayogera ku kuyiwa Omwoyo wa Katonda. Amiina. Era tulaba amazima gwabwo nti yayogera nti obunabbi buno bwe yayogera mwalimu ki? Okwogera mu nnimi, mwalimu okuwa obunnabbi. Amiina. Kyekyo kye tugenda okwogerako, okuyiwa Omwoyo gwe gye tuli, kye tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero, nga mwe muli okwogera mu nnimi era mwe muli okuwa obunnabbi. Bwe tweyongera mu maaso era tugenda kweyongerayo tulabe nti ku kino ekyobunnabbi bino kyalimu okwawukana ku bunnabbi bwa Ezekieri obukwata ku mwoyo w'omunda. Era ebyo bye bimu ku bye tugenda okwogerako, nti obunnabbi bwa Yoweri n'obunnabbi bwa Ezekieri bwa njawulo. Obunnabbi bwa Ezekieri bwali bukwatagana ku omwoyo gwe tulina ow'omunda, mu Luzungu bagamba the indwelling of the spirit. Ate obunnabbi bwa Yoweri bwali bwogera ku kuyiwa, okujjuzibwa Omwoyo n'oyogera mu ki? N'oyogera mu nnimi n'okuwa obunnabbi oba n'okuvvuunula. Amiina. Kati omukkiriza yenna alina okumanya enjawulo eyo, nti Ezekieri yayogera ku omulundi gw'osooka okufuna ku ki? Gw'osooka okufuna Omwoyo Omutukuvu lwe lw'olokoka. Ate Yoweri ayogera Omwoyo agenda okukkako, oyogere mu nnimi obisobole n'okubeera nti ki? Ovvuunula. Bwe twetegereza ennyo okulaba obunnabbi buno buba butulaga ekyo ekyatuukirizibwa mu ffe olunaku olwaleero. Era tugenda kutunuulira ebyawandiikibwa nga twetegereza ebikwata ku bunnabbi buno, engeri gye twabuweebwamu n'ebyo ebyituukiridde mu bulamu bwaffe olwaleero mwe tutambulira. Kati ffe abakkiriza mu kaseera kano ke tulimu, kitegeeza tulina Omwoyo wa Katonda. Tetugenda kufuna Mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda ali mu ffe already, kubanga twakkiriza Yesu Kristo. Abaakaloginga ku mukutu tuli kuyigiriza okugamba nti Omwoyo wa Katonda ali mu ffe olunaku olwaleero. Tugenda kusooka tulabe ekigambo kino nti nja oba ndi, kye tugenda okusoma mu Ezekieri 3:25. Twagala tukitunuulire kitegeeza ki. Tugende mu Ezekieri essula 36:25. Ayogedde etya? Era ndibamaansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu. Kati bw'otunuulira ekigambo kino ndi, oba mu Luzungu kye bagamba will, kitulaga ekisuubizo kya Katonda era n'ekyo ye kyagenda okukola. Si ffe, kyova olaba agambye nti era ndimamaansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu. Ekisuubizo kya Katonda ye yennyini yakikola. Kiraga
engeri Ezekeri gye waamu obunnabbi ne butuukirira naye nga butuukirira engeri Katonda bwe yakola ki bwe yayogera. Wano yagamba nti yali agenda kukola ki era ndibamaansirako ng'agenda kutumaansirako siffe bali abaki. Naye bw'otunuulira wano tweyongereyo mu maaso olabe mu lunyiriro lwa 26 tukyali mu ssula ya 36 tugende ku lunyiriro lwa 26 agambye etya era ndibawa nabagambe tutunuulira ekigambo ndi oba kye bagamba I will. Wano yali Katonda mwene yennyini era ndibawa n'omutima omujja ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gyammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Bw'otunuulira mu lunyiriro lwa 26 atulaga nti agenda kutuwa omutima omujja ogwo gwe mwoyo omujja agutuwa muffe munda muffe. So ekitegeeza nti omutima omujja gwe mwoyo omujja gwe yatuwa oguli muffe. Amiina. Omutima omujja gwe mwoyo omujja oguli muffe. Ago ge mazima gatuukirizibwa muffe kyetuva tujja okutegeera ekyo ekyali kinnyonnyolwa mu lunyiriro lwa 25 lwe twasomyeko olwa 26. Tweyongere mu maaso tulabe ne lwe tugenda okusoma mu lwa 27 byonna biba biraga ekintu kye kimu ekyatuukirira mu buwandiiko obwo. Era bwe tweyongera okutunuulira nga mu ngeri oba endala okunaazibwa kunnyonnyola omwoyo w'omunda ategeeza okuzaalibwa obujja kye bayita new birth. Kati bwe tunayongera nga tusoma ebyawandiikibwa ojja genda okufuna okubikkulirwa kuno kiki kyetwogerako eky'omwoyo ali mu ffe okusinziira ku byawandiikibwa kubanga tuleka ebyawandiikibwa ne byogera gye tuli ffe tetwongeramu ndowooza zaffe. Omutume Pawulo ayongera otunyonyola mu bbaluwa z'abatume. Tugenda kusoma Abakoliso ekisooka essula 6 olunyiriro 11. Tweyongera kukola ki kutegeera byawandiikibwa bino. Era oba kummwe mwalinga abo naye era kummwe mwalinga abo naye mwanaazibwa naye mwatuukizibwa naye mwaweebwa obutuukirivu. Bw'omanya ebintu bino n'otandika obikkiriza n'obitambuliramu kitegeeza oba weetegedde embala gy'olimu. Agambye nti naye kummwe mwalinga abo naye mwanaazibwa abo abakkiriza mwatuukirizibwa naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Twaweebwa omwoyo wa Katonda. Kati bwe tujja okwetegereza olunyiriri olwa 27 mu Ezekeri 36 mujjukire nti omutume Pawulo ayongera okuggumiza nti twakola ki twanaazibwa ne tutukuzibwa ne tutuukirira mu linnya lyani lya Yesu Kristo. Kitegeeza nti omwo mwe tuli mwe tutambulira. Tugendeko ku Ezekeri 36 27. Mbadde njagala okwongera okukkaatiriza nti era nga bwe tusomye olunyiriri kubanga tuli mu mwoyo atuula mu mukkiriza. Buli muntu yenna azaalibwa omulundi ogwokubiri azaalibwa omwoyo era omwoyo oyo atuula munda mu ffe nga bwe tujja tugenda okwetegereza ebyawandiikibwa netugenda okuba nti tukola ki tusoma nga bw'oyogedde nti ebyawandiikibwa bye bituwa
okutegeera kubanga byawandiikibwa ffe tubisome tusobole okutegeera kati bwe tutasoma byawandiikibwa bino tetusobola kutegeera kiki kye twakkiriza ani ono gwe twakkiriza neki kye yakola mu ffe neki kyakola mu ffe neki kyayinza okukola okuyita mu ffe so kati kitwala okusomesebwa omuntu okuba nti ategeera omukkiriza ono kimutwala okuba nti asomesebwa okubeera nti yeetegeera okukkiriza kuno kwe yakkiriza omuntu ono gwe yakkiriza kuba gwe yakkiriza muntu Yesu Kristo nti bw'amala okuva mu buntu n'afuuka omwoyo n'ajja n'atuula mu ye so bwe tweyongera wano mu Bakolinse ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriro lw'ekumi lugambye nti era abamu ku mmwe mwalinga abo naye mwanaazibwa naye mwatukuzibwa naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olw'omwoyo gwa Katonda waffe twaweebwa omwoyo wa Katonda kino Pawulo kyakakasa okuyita mu Ezeekeri mu bunnabbi bw'Ezeekeri kubanga bwasooka kubeera bunnabbi okusobola okuba nti butuukirizibwa naye kati Pawulo annyonnyola ng'atulaga engeri gye bwatuukirizibwamu ng'atulaga nti twanaazibwa twatukuzibwa twatuukirira mu Kristo so obutuukirivu bwe tulina si bwaffe obutuukirivu bw'oyo Katonda okuyita mu Kristo kubanga Kristo yatununula okututabaganya wamu ne Katonda so kati obutuukirivu tetuli ku bwaffe wabula tuli ku bw'oyo Yesu Kristo eyatununula okutujja mu kibi okutuleeta mu nsi ey'ekitangaala so kati omukkiriza kyalina okumanya okuyita mu byawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bye bitusomesa nti yatukuzibwa yanaazibwa n'atuukirira lwaki kubanga omwoyo wa Katonda atula mu ye yamala okukkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo omwoyo gwogwo kyekiri kye tuva okusomako mu Ezeekeri nti ndibanaaza n'amazzi ndibalongoosa ndibawa omwoyo gwange kati kituukirizibwa kyekino omutume Pawulo kyatunyonnyola mu Bakolinse essula 6:11 nti abamu mwalinga abo naye temukyali lwaki tetukyalinga abo kati omukkiriza alina okutwala ekintu ekyo tetukyalinga abo abatalinakkiriza kubanga nabo olwaleero we baggulawo oluggi lwabwe ne bakkiriza era nabo batukuzibwa era nabo batuukirizibwa kati omukkiriza ekyo kyembadde njala okukitali webale nnyo webalire ddala kati tetukyalinga abo kati ate todde eri n'ogamba nti ate olina endowooza tokyalinga abo tubadde tweyongerawo wano nga tugenda kusoma olwa 27 Ezeekeri 3:6 olunyiriro 27 abakatwegattako tuli mu kuyigiriza omwoyo wa Katonda ali mu ffe buli mukkiriza yenna alina omwoyo wa Katonda kubanga olunaku lwe yalokoka yaweebwa omwoyo omutukuvu katugende mu Ezeekeri 3:6 olunyiriro 27 era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola kati bw'otunula wano olaba nti twatuukirizibwa twanaazibwa agezaako okunnyonnyola omwoyo oyo ali mu ffe amiina okutunnyonnyola nti omwoyo ali mu ffe kwe kuzaalibwa okujja okuzaalibwa n'obujja era tweyongera okulaba nti oyo omwoyo ali mu ffe nga tuteekako essiira okumanya nti oyo omwoyo yatuweebwa ekigenderera mu kino kwe kumanya nti ekisuubizo ekyo kyatuukirizibwa muki muffe kati mu mulembe guno gwe tulimu omwoyo okutuweebwa kyatuukirizibwa muffe ekyo kyolina okumanya nga gwe omukkiriza okwongerako ku ekyo ekintu kino ekyokumansira amazzi nga nkikkaatiriza nti ekyokumansira ga nti ndibamansirako amazzi ne muba abalongoofu kyongera okunnyonnyolwa nti ye mwoyo ono gwe twafuna ali mu ffe nga bw'okyogedde ezikaatiriza nti kwe kuzaalibwa okujja era yayogera n'agamba nti ndibawa omwoyo wange ndibawa omwoyo wange era nga kkaatiriza mu kukkaatiriza okwo wano tulina okuba nti
tukinootinga bulungi nnyo nti kino kyakakasibwa oba kyakakasibwa nti omwoyo ono eyasuubizibwa ye mwoyo atuula munda mu ffe bwe bukakafu bwe tulina nti omwoyo atuula mu ffe kubanga obunnabbi bwatuukirizibwa obw'Ezeekeri katuli ku mwoyo atuula mu ffe ngeri ki gyajja okutuula mu ffe omukkiriza asobole okumanya nti omwoyo wa Katonda atuula mu ye tali wabweru we wabula atuula mu ye. Amiina. Ewanayongeddeyo n'agamba nti nga ye Katonda tulitambulira muki mu mateeka ge mwe tugenda okutambulira tukwate ebiragiro bye bannange era bwe tuddayo wali okulaba ekigambo kye twayogedde ndi bino byonna bikolebwa olw'okuba ye yakola ki. So ekitegeeza nti tuba tumaze okutegeera obunnabbi bwani bwa Yoweri obukwatagana ku kuyiwa omwoyo webale nnyo Petero omutume Petero gye yabunnyonnyolamu okukwatagana ku bunnabbi engeri y'okuyiwa omwoyo ekitegeeza ye mwene Katonda yeerayiridde nti agenda kutuwa omwoyo we. Amiina. So kati omwoyo we ali munda mu ffe kubanga kati tulaba engeri y'okutuukiriza kw'obunnabbi obwa Ezeekeri obutuukirira nti ndibawo omwoyo gwange. Kati tulaba nti wano mu kubuulira enjiri ne tukkiriza tuweebwa omwoyo wa Katonda. Amiina. Ate eri mu bunnabbi bwa Yoweri bwo bulaga nti omwoyo ono gwe twaweebwa atuula munda mu ffe ate kati afukibwa ebweru okulaga okulanga oba okwogera twakiyigirizaako olunaku lweggulo wiiki eri eyaggo okwogera nti baayogera mu nnimi bikola by'abatume baayogera mu nnimi bamala okwogera mu nnimi ne balagula. Amiina. So kitegeeza nti omwoyo ono ali munda ye yayiibwa ebweru kubanga Ezeekeri yage tuliweebwa omwoyo oyo ndibawo omwoyo wange ogwo omwoyo gwatuwa gwe gwe omutima omujja ye mwoyo wa Kristo atuula ffe. So nti kati ku lunaku olwa Pentekote omwoyo gwayika ogwali ogwo Ezeekeri gwayogerako ate ogwa Yoweri guyika okulaga ki ekiriwo. Kakati ebintu ebyo bibiri olina obigendera obunnabbi obwo bwombi naye bwe twasomye eri mu Bakolisi ekisooka kitegeeza nti kati bwatuukirira mu ki kati obunnabbi bwamala okutuukirira tulaba mu bikola by'abatume nga butuukirira era omutume Petero atunnyonnyola. So kati ebintu bibiri bye tulina okutunuulira wano ekimu tukutte ku kintu kya obunnabbi bw'Ezeekeri okuddizibwa obujja n'okuba nti okuddizibwa obujja era kwe kuzaalibwa obujja ate obunnabbi bwa Yoweri bwo bwe bw'okuyiwa obwo twabulaba era tubulaba nga bulabisibwa mu kwogera mu nnimi n'obunnabbi. Era bwe tweyongerayo bino ebintu bikulu nnyo bannange bw'oba oyagala okumanya ebintu bino olina okuddayo n'osoma osobole okubitegeera. Bwe tweyongerayo mu kusoma tulaba mu njiri ennya nga tweyongera okulaba engeri Yesu Kristo gye yatambulamu ku nsi era engeri ebyawandiikibwamu nti waaliwo okulaba ebisuubizo bino engeri omwoyo we gwakolamu. Wano agambye mu bigambo biringa bibiri nti ndi oba engeri omwoyo we yajjuzibwa. Amiina. Mu njiri ennya. Okwongereza ku ekyo tulaba ekisuubizo kino eky'omwoyo nga tukirabira mu kuwandiika kw'abawandiisi b'enjiri ennya. Matayo, Marko, Luka ne Yokaana. Marko, Luka ne Yokaana. Era ne tulaba engeri gye baawandiikamu Yesu bwe yali ku nsi kuno ng'atambula era nga bakakasiza ddala ekyo eky'omwoyo ono engeri gye yatuukirizibwamu engeri bwe kyali ne bwe yatuukirizibwamu. Amiina. Mu njiri zino ennya naye okusingira ddala Yokaana ono ayongera otugaziyiriza okulaba okutegeera omwoyo ono engeri gye yatuukirizibwamu.
Yokaana ayagaziya. Tugenda kusomawo tulabe tusobole okutegeera. Tugenda genda mu Yokaana essula 7 tuve ku lunyiriri olwa 37 paka ku lwa 39. Naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga, Yesu yayimirira n'ayogera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe. Ekyo kyayogera ku mwoyo gwe baali bagenda okuweebwa abaamukkiriza, kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa, kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. Kati ekitegeeza Yesu yakikozesanga kabonero. Okitegeera? bw'osomye ebigambo bino bitulaga no ku lwa 39 nti ekyo kyayogerebwa ku mwoyo nga bwe yali bwagenda okuweebwa abamukkiriza. Kitegeeza bano mu kuwandiika batunnyonnyola biki ebyaliwo. Amiina. Era nga mu biro ebyo bwe yali tannafa tannaziikibwa tannazuukira, omwoyo yali tannaba kugabibwa. So kwage nti omwoyo yali tannaba kugabibwa kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa. So wano tulaba nti Yesu akozesa simbo gye twandirabye ng'amazzi nga galaga omwoyo. Amazzi galaga omwoyo, era kino kiraga nti yali agenda kuba nti agulumizibwa. Era kino mwe tutegeerera nti okugabibwa omwoyo kwatuukirizibwa. Kwakola ki? Tuukirizibwa. Amiina. Ekyo kyekyava mu kufa kwe n'okuzikibwa kwe, tumulaba nti agulumizibwa. Amiina. Era okugulumizibwa kuno okwa Yesu kwe kukwatagana n'okuzuukira kwe mu bafu. Era nga agulumizibwa atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe. Amiina. So kati twogera ku kigambo omwoyo nti obunnabbi bwa Yoweri era obunnabbi bwa Ezekieri butuukirizibwa. So enjiri ennya abawandiisi b'ebitabo by'enjiri ennya ba Matayo, Marko, Luka ne Yokaana batunnyonnyola kiki ekyabaawo era n'engeri gye byatuukirizibwamu. Kati olwaleero okujjuzibwa omwoyo omuntu bw'akkiriza n'akkiriza enjiri ya Mukama waffe, olunaku lw'akkiriza omwoyo wa Katonda ajja mu ye. Amiina. Amiina abooluganda. Kale tweyongereyo tutunuulire wano, era Yokaana agezaako okuwandiika okwongera otunnyonnyola ekisuubizo ky'omwoyo guno gye we tugenda okusoma. Yokaana essula 14 olunyiriro 16 n'olw17 agambye atya: nange ndisaba Kitange, naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Agambye nti nange ndikola ki? Ndisaba Kitange, naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe. Wano Yesu yakola ki? Yayogera omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkirizibwa kubanga temuli mulaba. Oluusi tugenda ne tugamba ng'omwoyo olinga gw'oyagala akwateko akooneko obulye ensi omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temuli mulaba, so temuli mutegeera mmwe. Temutegeera ensi, temutegeera mmwe mumutegeera. Okitegeera? Kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Kati ekitegeeza ali mu ffe. Ensi tesobola kumutegeera kubanga temumanyi. Amiina. Ensonga lwaki tumutegeera? Amiina. So mukuwandiika omuwandiisi Yokaana bwe yali awandiikira omutume Yokaana ng'awandiika nnyonnyola wano biki Yesu yayogera mu biro ebyo ng'ali ku nsi kuno ng'ayambadde omubiri. Annyonnyola abategeeza omwoyo ono omwoyo ono gwe baali bagenda okukola ki? Okuweebwa. Okuweebwa.
kubanga agambye ensi tekola ki temutegeera era obanga ngenda okubategeerateekera ekifo oliwo 17 gwendi omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kutegeera omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera so temulaba temutegeera mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabeeranga mu mmwe sabeera gye muli kubanga Yesu yaliwo mu buntu anaabeeranga mu mmwe ng'olwo agenda okufa okuziikibwa okuzuukira alyoke abeere omwoyo okutuula mu buli kino. Kati luli we twali tusomesa olina engeri gye wannyonnyola ekintu ekyo nti Yesu bwe yali ayagala okununula omuntu yakola atya yakola ki? Yesu bwe yali ayagala okununula Katonda bwe yali ayagala okununula omuntu yayambala yakka n'ayambala omubiri yali tasobola kujjira mu bitiibwa bye byonna eby'obwa Katonda so yayambala omubiri okusobola okujja okununula omuntu otyo. So kati tuwogera ku Yesu oyo eyaliwo mu buliwo nga abatume bwe bawandiika mu njiri zinennya okutulaga ki ekyaliwo so bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa tuteekwa okumanya engeri gye tubisomamu n'engeri gye bireetamu okutegeera kuno gye tuli eri omulokozi ono gwe twakkiriza nti kati wanaatutegeeza nti yali abategeeza nti ensi tekola ki temutegeera ensi temutegeera naye ffe tumutegeera naye mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli yali ali nabo mu buntu naye n'addamu n'agamba nti era anaabeeranga mu mmwe so bwe tweyongera mu maaso okulaba tulaba Yesu ng'annyonnyola kikyanyogezaako okunnyonnyola gwe kuba guno omwoyo ogwali gugenda okuweebwa. Amiina. Omwoyo ono ali mu Yesu ali mu Kristo wamu ne kitaffe ye mwoyo oyo gwe yali agenda okuba nti ateekateeka ekifo ekyo kyagenda okutuulamu kati agezaako okunnyonnyola obumu ebugenda okubeera obwa Katonda kitaffe ne Kristo awamu naffe. Tugende mu Yokaana enjiri essula 14 tusome olusooka paka ku lwokusatu. Yokaana enjiri omutima gwammwe tegweraliikirira mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandigambye kubanga ŋŋenda okubateekerategeera ekifo. Luno lwakusatu tuli mu Yokaana enjiri essula 14 tuli ku lunyolo lwokusatu era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeereeyo. Ekitegeeza Yesu yali annyonnyola engeri y'okuwa omwoyo w'amazima. Amiina. Yesu yali annyonnyola wano nti emitima gyammwe tegyeraliikirirenga mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ebifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeereeyo. Ekitegeeza yali agenda otuteekera awo yali ategeeza okufa kwe okuzikibwa kwe n'okuzuukira kwe nti kati agenda okuteekateeka emitima gyaffe gino waanajja atuule. Kadde mwako abantu abayiga basobole okubanga ekyawandiikibwa kino bw'oba tokifunye kyova olaba nti bw'ovuunula ekyawandiikibwa obubi ne kukimaliriza ebikolwa byakyo ebigenda okuvaamu bigenda kuba bikyamu. Agambye nti ŋŋenda okubateekerateekera ebifo gyendi nammwe mubeereeyo. Kiba kitegeeza okusinziira ku buwandiike bwe tujja tusoma tufuna okutegeera n'okubikkulirwa yali agenda kufa kuziikibwa kuzuukira
kakomewo mu mwoyo mubiri kubanga omwoyo yenna yali muye ng'asibiddwa mu ye kyekyo kyenadengeno alina okufuluma okufa kyamutwalira okutujumujjukira nti ffe twali bakufa tetwalina Katonda mulamu naye bwe yajja najja okutununula okutuzza mu kifo kiri ekyokutabagana Katonda n'omuntu kyovala nti oluggi luggula eri buli kinnoomu oyo atannakkiriza y'ensonga lwaki enjiri ebuulirwa mutume Pawulo kyavudde agamba mu Bakolinsi ekyokubiri essula 5:17 nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja ayongeddeyo ku lw'18 nti kati twabamala okukkiriza tuweereddwa omukisa ogw'okufuluma abweru okutabaganya kubanga oluggi lw'obulokozi lukyali luggule mu luzungu kye bagamba nti ambassadors tukiikirira eggulu kati kwe kutusomesa abafudde mutuyige tutegeere kati ye mwoyo ono bwe yali annyonnyola okuteekateeka yali kujjukira tusomye wali olw'omusanvu mu Yokaana nti yali tannafa nga tebasobola kufuna mwoyo oyo so yensonga lwaki omuntu ayinza okwebuuza mu bijja wa mu bayibuli byawandiikibwa mwebiri naye lwakuba tetusaayo mwoyo ebiseera ebisinga bwe tuba tusoma bayibuli tugisomera mu batusomesa abatusomesa nakwo kwe kumanya kwe baba balina kati naawe ekikutwala okuddayo ne weekenneenya oba okufuna omusomesa ategedde obulungi ebyawandiikibwa nabinyonyola osobola okuba nti otegeera obulokozi bwo Amina. Njagala tweyongereyo wano mu Yokaana essula 14 twongere okulaba omwoyo w'amazima ono essula 14 olunyolo lw'16 agambye atya nange ndisaba kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Kati bannange abooluganda omwoyo ono w'amazima gwe tulina tajja n'agenda tetumukoola ti leero omwoyo nsaba onzikeko agambye nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Ogambye nti mu kaseera kali yali tannabaawo mu kaseera abagigi ng'akyayambadde omubiri ku nsi we yayogerera ebigambo bino yali tannafa ng'omwoyo yenna ali mu ye we bali nnyo ensonga lwaki kyali kimugwanira okumala okukola ki okugenda okufa okuziikibwa kubanga mbagambye nti twali bakufa era ebyandikwa bitugambye nti atamanya ekibi yafuuka ekibi gye tuli ffe tusobole okukola ki okununulibwa so kati yatwala ekibi kyaffe kyalina mutwalira kufa kuziikibwa atalyoka awangule amagombe. Bw'amala okuwangula amagombe olwakomawo mu mwoyo okusobola okuba nti atuula mu buli muntu yenna. Kati ekitegeeza nti bwe tumala omwoyo ono bw'amala okutuukirizibwa tufuna omwoyo okubeera mu ffe abeera mu ffe lubeerera kyava tugambye wano emirembe n'emirembe ye ne taata bali mu ffe ffe tubeera enju. Amina. Ekigambo kino ekyomubeezi kyesomyeko tukiraba nga Yesu akikozesa mu ngeri nyingi naye nga kitegeeza omwoyo ono agenda okugabibwa oba eyatuukirizibwa kati. Amina. Bwe yayogerera awo yali alaga omwoyo ono agenda okugabibwa so ebyandiko ebigenda okuddako ebitwongera okututangaaza engeri omwoyo ono gye yaweebwa oba gy'anaabeeranga wamu naffe naye nga kyatuukirizibwa tulabye obunnabbi bw'Ezekyeri ndiwo omwoyo wange nga butuukiriziddwa buli omukkiriza yenna omukkiriza bwe yakkiriza enjiri ya Mukama waffe n'azaalibwa omulundi ogwokubiri yaweebwa omwoyo. Ate ne tulaba obunnabbi bwa Yoweri nga nabwo butuukirira Peetero ng'abunnyonnyola mu bikolwa by'Abatume essula 2 abunnyonnyola era omwoyo bwe yamala ng'ali mu bo n'abakkaku kati baayogera mimi ne balagula n'okulagula era olwo tulaba nti 3,000 zaalokolebwa. So kitegeeza nti amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gaali gamaze kanisa yatandikira okuba nti efulumira mu maanyi okuzza abantu okudda eri Katonda.
abakagenda ku mukutu twogera ku Mwoyo ali muffe munda oyo yatuweebwa era eyalangibwa mu bunnabbi ne bumala okutuukibwa. Twagala okweyongerayo tugenda mu Yokaana 14 olunywa lwa 26. Naye omubeezi Omwoyo omutuukirivu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Ekitegeeza Omwoyo bw'ajja mufe ajja naki n'okutegeera kwonna bw'agambye wano. Ebyawandiikibwa bino byonna bye tugenda okuddako okusoma bitulaga oyo Omwoyo ali muffe kati. Tugende mu Yokaana 15:26. Naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange, Omwoyo w'amazima yoyo gwe twogeddeko, ava eri Kitange, oyo alitegeeza byange. Kati oyo Omwoyo ali muffe ategeeza ki? Ategeeza bya Kristo. Kubanga ne 12 bamala okufa n'azuukira n'abatuma mugende nga mubayigiriza bye nabalagiranga. Ekitegeeza omusomesa yenna, omuyigiriza yenna ateekwa, omuyigiriza wa Bayibuli ateekwa kuyigiriza bya Kristo. Si birala nakuyigiriza bulokozi buno. Ngeri ki omuntu bw'alokoka kikyafunye era ki Katonda kyamukolera muso tuyigiriza ebyo so si byaffe ebya Kristo. Omwoyo naali muffe yayongera otugaziiriza okumanya obugagga bw'ekisa kya Katonda buno mu bulokozi n'okutegeera bwe okuli mu ye. Tweyongereyo ku byawandiikibwa. Yokaana 16:7. Naye nze mbagamba amazima, kinaabasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibalijjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Atya nti nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira. Kati yayina okukola ki? Yayina okugenda kyekyo kyenadde kugamba nti bwe yali ayagala okubeera muffe yafuuka ki? Mwoyo. Wali bwe yali ayagala okujja okutununula yayambala ki? Omubiri. Naye wano bwe yali ayagala okutuula muffe yayina okufuuka Omwoyo n'alyoka abeera muffe. Kati ali muffe lubeerera. Naye olw'okuba tetumanyi webale nnyo. Omwoyo atuula munda muffe. Amiina. Kubanga kyekino olunyiriri lwe tusomye mu 14:16 kye lwogerako engeri Omwoyo gy'agenda okubeera muffe. Amiina. Ate olunyiriri olwa 17 olw'e14 lwongedde ne lutunnyonnyola Omwoyo, lwongedde okunnyonnyola Omwoyo oyo yali nabo, oyo yali nabo bwe yamala ate n'afuuka Omwoyo n'abeera mu bo mu kuyita mu kuzuukira. Amiina. Afunika ali muffe. Amiina. Nkuyita mu kuzuukira. So ebintu bibiri wano bye tulina okutunuulira oba ebintu bye tulina okuba nti tumaliriza nabyo. Ye Mwoyo okubeera nti ali muffe lubeerera. Mwoyo okubeera muffe nti wa lubeerera. Ne Yesu kyeyogera ekyo ekyokuwa Omwoyo mu bigambo bibiri. Ekisooka kye tuyita residence mu Luzungu nti Omwoyo oyo abeera muffe. Oyo ye Mwoyo gwe twafuna okuyita mu kugulumizibwa kwe. Ye Mwoyo gwe twafuna okuyita mu kugulumizibwa kwe. Kubanga ebyandikwa bitugamba nti kyamugwanira okubonyeza babonyezebwa asobole okutununula. Amiina. So kakati kyekino ekitiibwa ekyagoberera okuva mu kufa kwe. Amiina. Amiina. Kyekitiibwa ekyagoberera. So kati ne tubeera ne permanence. The indwelling ey'Omwoyo. Mwoyo ali muffe abeera muffe olubeerera. Okitegeera. Era omuntu y'ennyumba ya Katonda ey'olubeerera. Omuntu y'ennyumba ya Katonda ey'olubeerera. Era Katonda ali mu muntu oyo. Amiina. Mu muntu oyo.
kati ekitegeeza gwe omuntu gwosuza Katonda naye kitwala omuntu okutegeera ebigambo bino bye twogera n'okusomesebwa kubanga bw'ogamba nti gwosuza Katonda omuntu yeewuunya atannaba kutuuka ku ddaala eryo ey'okutegeera olwokuba tetusomye kutegeera tuba twewuunya naye ng'ebigambo bino bisomebwa era ebyawandiikibwa byebyogera byebitusomesa kubanga byawandiikibwa muntu ye Yesu Kristo. Amiina. Muye mu byandikibwa mwe tumutegeerera. Amiina. Kubanga yali nabo naye mu kumala okuzuukira n'abeera nga agulumiziddwa kati ali mufe. Ekitegeeza abeera mufe lubeerera buli mukkiriza yenna eyazaalibwa omulundi ogwokubiri omwana wa Katonda alina omwoyo wa Katonda lubeerera. Togenda kubeera nga ogamba nti tomulina kiba kitegeeza nti oba tonnabakola ki kukkiriza kwetegeera ebyo bintu bibiri kuba bw'omala omukkiriza waliwo olugendo olw'okutambula olw'okumanya ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima omuntu asooka kulokolebwa n'atandika okutambula olugendo olw'okumanya obulokozi buno. So omwoyo wa Katonda atuula mu ffe bwe buzaaliranwa obujja bwe tulina. Amiina. Era gwe omuntu Katonda atuula mu muntu lubeerera yenju ey'olubeerera. Era bwe tweyongera mu maaso wano tulaba obuliwo obw'omwoyo ono gwe tulina mu ffe nti kikulu nnyo omukkiriza okutegeera n'okubeera nti mu kunnyonnyola kuno kw'okusoma mu bbaluwa z'abatume tweyongerayo okulaba nga tusoma ebyawandiikibwa bino bitegeera mulimu ebintu bibiri bye tutalina kwerabira nga tusoma. Ekisookera ddala omwoyo wa Katonda ali mu ffe. Buli mukkiriza yenna alina omwoyo wa Katonda. Tugambye nti ekikulemesa lwakuba tonnakkiriza oba lwokuba tonnategeera. Ekyokubiri omwoyo wa Katonda wa lubeerera tajja buzi najja n'agenda mutajjanga lubaale. Amiina. Tajjanga lubaale. Olina okukimanya. Yes. Si kya feeling. Kyakumanya y'ensonga lwaki ebyandikwa bwe biri ebituleetera okumanya ebituleetera okutegeera. Si feeling nti okyowulira bw'oba okifeelingize it's okay naye ekikulu kiri nti kumanya kwe kusinga byonna okuba nti otegeera. Era luli lwe twali tuyigiriza ekikwatagana endagaano empya n'enkadde twayagala okusooka okuyigiriza obuliwo bwa Katonda n'okumanya endagaano empya n'enkadde weeyawulibwamu omuntu asobole okutegeera biki ebyaliwo enkolagana ki eyaliwo mu ndagaano enkadde nankolagana ki eriwo mu ndagaano ki empya. Kyendagaano enkadde tulaba nti byali bisiikirize otyo ate endagaano empya tulaba obuliwo. Kati kino kirina kye kikyusa mu ngeri y'okutegeera n'okumanya nti mu ndagaano empya tetulinaamu bisiikirize tetulinaamu byakola tugamba ebisiikirize tuba tutegeeza nti ebintu bye baakolanga byalaganga ki ekigenda okubeerawo byali biraga Kristo okujja kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe. Ate era ebikozesebwa tugamba practices nti baalina bye baakolanga tuba tutegeeza nti waliwo ebintu ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde ng'olina okukola ekintu osobola okufuna ekintu osobola okuba nti okkirizibwa. Kristo bwe yajja yatuukiriza byonna mu ye byonna byatuukirizibwa mu ye. Kati ffe ab'endagaano empya tetulina bisiikirize tetulina byakukola tulina kigambo kya Katonda bwe bulamu bw'omuntu ono ayitibwa Kristo bwe tulina obuli mu ffe lubeerera. Bannange bw'omala okutegeera ebigambo bino bye tunnyonnyola bye tusomesa olunaku olwaleero otambulira mu buwanguzi. Bwe tugamba obuwanguzi tuba tetutegeeza nti kati kugula nnyumba kugula mmotoka tuli ku kigambo bulokozi kubanga Bayibuli ekwatagana ne ku kigambo bulokozi engeri y'okulokola omuntu okumujja mu kibi okumuteeka muki
okubanga mutukuvu wa Katonda. So kyatwala Katonda okwambala omubiri ye Yesu Kristo okununula omuntu. Kati bwe tuba twogera obuwanguzi tuba tutegeeza okutegeera. Kubanga mu bbaluwa za Pawulo zonna zawandiika Abakolosaayi, Abafilipi, Abakolinso, Abefeso, mu kusoma kwabyo gulo twabisomye byonna biraga nti asabira omuntu okuba n'omwoyo w'amagezi n'omwoyo w'okutegeera obuliwo buno obuli mu Kristo. Kati nti omukkiriza yenna eyazaalibwa omulundi ogwokubiri ateekwa okuba n'okumanya kw'ebyawandiikibwa. Tetugamba nti ojja kuba muwanguzi. Yesu owangula kuba Katonda ali mu ggwe era yakuwa okutegeera n'okola bizinensi n'owangula. Era yakuwa okutegeera n'ofuluma ebweru n'ogenda okola n'ozimba amayumba. Naye olw'okuba ensi yagiwa abaana b'abantu ate n'abawoteerawo obulokozi ng'obulokozi bwakwesalirawo. Kati eri abatamutegedde bagenda ne bakola ne bafuna ssente era ne bazimba amayumba era ne baba abagagga abazibu wadde nga tebategedde Katonda kubanga ensi yagiwa abaana b'abantu. Naye n'abateerawo okubanunula okubajja mu kizikiza. Kati okununula okujja mu kizikiza kwesalirawo okwo. Kati bw'owulira enjiri eno n'ogikkiriza nga weesalirawo ne tekitegeeza nti okuwangula tituwangule nga tugenda kuba n'amayumba tugenda kugenda e China okusuubula. Nedda, kubanga n'abalogo bagenda e China okusuubula n'abatakkiriza abawakanya obwa Katonda bagenda bonna bagaggawala. So ffe tutegeeza obulokozi nti Bayibuli eno yeekulunguludde ku muntu omu ye Yesu Kristo bwe bulokozi. Tuli kibi omuntu okuva mu kibi eky'obutakkiriza Katonda n'akkiriza obwa Katonda okukolera mu ye. Eyo y'enjiri ey'obulokozi gye tubuulira. Webale nnyo omukyambi obuulidde enjiri. Kati kaakati twogera ku Mwoyo ali mu ffe gwe twogerako nti abeera mu ggwe lubeerera. Ekitegeeza nti Katonda mu pulaani ye yonna yali ayagala kubeera mu muntu era nga bw'ali mu ffe olunaku olwaleero tuzzeeyo ku lubereberyemu n'ebbiri. Amiina. Abeera mu ffe kyova olaba nti agiise enjiri eyakola ki ey'olubeerera ey'obulokozi. Amiina. Gye tuliyita obulamu obutaggwaawo. Yokaana awandiise. Yokaana agiise atya? Yokaana agiise obulamu obutaggwaawo. Ate omutume Pawulo agambye mu Kristo naye nga byonna bitegeeza ekintu kyekimu nti tuli mu Kristo ali mu ffe. Tulina okutabagana okwo yatutabaganya wamu. Tewali kisobola kutwawula. Ali mu ffe naffe tuli mu ye. Era olwaleero tuliwo mu buliwo. Tuteekeddwa okutambulira mu buliwo bwa Kristo. Tukutambuliramu tutya? Mu kutegeera. Amaanyi gatuwa ge maanyi ag'okutegeera. Tutegeera ge maanyi agatukozesa ebintu mu byobwa Katonda nga tutegedde. Omanye emirundi egisinga tubeera mu bulokozi buno naye nga tetulimanyi buliwo bwa Kristo buno. Kubanga tetusomeseddwa. Bwe tuba tetusomeseddwa kyovulaba essira liri mu kusomesebwa. Kyovulaba abatume baasomesanga baabuuliranga enjiri ne basomesa. Singa tebaagibulira era singa tebaasomesa naffe olwaleero twandibadde tutukola ki. So ekigambo kino ekyokulekayo okusomesa. Kyovulaba nti Pawulo bw'abadde awandiika mutume Pawulo bw'awandiise mu Befeso essuula ey'okuna agaye nti Yesu yanyagirirabo naawe abatume naawe abannabbi naawe abayigiriza naawe ababulizi b'enjiri naawe abannabbi nti nga kigendererwa kiki okusomesebwa abantu ffenna tutuuke mu kutegeera okwa Kristo tuleme okuba nga tutwalizibwa na buli njigiriza yonna. So waliwo olumu gwe nali nsharinga naye ne mugamba nti ngambulira ku bannabbi ne mugamba nti omulimu gwa nnabbi ogumanyi ogw'endagaano empya kati ye okubanga tutabula bwe tuba tetusomeseddwa kigambo kino kumanya ndagaano mpya na ndagaano nkadde tugitabula tuddira ebintu ebyaggwa ne tubirowooza nti bikyaliwo. Nemugamba okulagula kw'endagaano enkadde kwali kulala. Omulimu gw'omunnabbi mu ndagaano enkadde gwali ng'omulimu gumu yali nga akamwa ka Katonda akajja okulabula n'okubabuulira biki ebyokukola. Kitegero gwe gwali ng'omulimu gwe ng'abawooninga n'abategeeza biki ebyokukola. Kati ate ffe mu mulembe guno tulina enkolagana ne Katonda. Nga batugambye ali mu kifo ky'obwannabbi tulina enkolagana tubeera tukakasibwa ekyo ekyaggwa. Kati nga tuleeta ekyo ekyaggwa nga tukiyigiriza mu ngeri y'obunnabbi. Kati tukyeyongerayo twagala ku rounding up ekintu kino kisobola okutegeerekeka
omwoyo ali muffe tajja buzzi. Kati bw'omala okutegeera awulidde ebigambo bino olunaku olwaleero otambulira mu kumanya, kubanga bino ebintu byonna si bya feeling, bintu bya kumanya. Ate tebimanyika mulundi gumu. Tebimanyika mulundi gumu. Tuwuludde embolokozi for so long. Naye okumanya kuno kuzze nga kujja kubikkula, ojja obikkuka, ojja ogenda otegeera. Ate kiva mu kuyaayaana, tekikola automatic. Oyo Yesu Omwoyo wa Katonda omulina, naye kiva mu kuyaayaanako, kubanga n'okuyaayaana yakuteekamu gwe osobola okuyaayaanira enkola ye ey'obwa Katonda. Amiina. Okwagala yakukuteekamu osobola okuba nti oyagala ekyo kyayagala. So bwe tumanya ebintu bino tutandika obitambuliramu nga bitwala akaseera okusomesebwa n'okuyigirizibwa. Kati ebiseera ebisinga omuntu wabanga abadde tawulira kusomesebwa kuno bwe kuti alabanga mmwe mulina ensi gye muvuddemu. Tetulina nsi gye tuvuddemu, ensi yeeyo ey'obwa Katonda. Mutusomeseze ekigambo kino omuntu asobole okutegeera endowooza yeesumulukukere n'okulimbibwa nti musire si musire, wabula endowooza ye yeetasomeseddwa kwetegeera kikyali mu Kristo. Ate n'ebyawandiikibwa bino oyinza okugamba nti oba twabijjeewa tubisoma kuva mu Bayibuli y'emu nti bw'oddayo neweetegereza otandika okusomera Bayibuli eno mu kitangaala kya Kristo, otandika okufuna okutegeera n'okubikkulirwa kw'ebigambo bye. Amiina. N'omanya kiki kyeyagala okutuwandiikira tusobole okukitegeera. Kubanga Kristo ye Kristo ali muffe era tuli mu ye. Amiina. Era ye n'entabagana gye yatutabaganya yalubeerera. Tegenda kuba nti etwawukana ne Katonda abeera muffe. So olwaleero tulabye nti obuliwo bwe buli era netulina okutambulira. Tuli nnyumba ya Katonda era atuula muffe olwaleero. Kati gwe omukkiriza ekyo olina okukimanya n'okitegeera, si lwa feeling wabula lwa kumanya enkola ya Katonda. Ate Katonda talimba. Katonda talimba, wabula ebikwatagana ku by'omwoyo amaze okugamba era amaze okutuukiriza. Omwoyo wali mu ggwe olwaleero atula mu ggwe. Kino bwe bukakafu bwe tulina nti tewali mwoyo nagumu omubi ogusobola okubeera mu ffe. Teri. Kubanga omwoyo we atuula mu ffe. So ekitangaala n'ekizikiza tebisobola kubeera wamu. So bw'abanga atuula mu ffe teri mwoyo gusobola kubeera mu ffe. Tuzenga tujja tukyogera nti omuntu atannakiriza Kristo mwangu wa kubeera ng'ali possessed n'emyoyo emibi. Naye gwe amaze okukkiriza toli, kubanga ekifo oli omubi we yali atula Yesu yatula permanently. Kati ekitegeeza lwaki katuweebuuza ebibuuzo lwaki nninga bwendi endowooza yo. Kyovudola omutume Pawulo atugambye mu Baluumi 12 okuzza obujja tuzenga endowooza zaffe obujja n'ekigambo kya Katonda. Olina okuzza endowooza y'obujja okusobola okuba nti oyongera okukula okutegeera, naye nga toli musibe, toli mukunamire, toli muloge, wabula endowooza yeetaaga okusomesebwa. Era bwe tweyongerayo wano tulaba nti twaweebwa eno ye garanti gye tulina nti Omwoyo Omutukuvu ali mu ffe. Tasobola kubeera possessed with tosobola kubeera possessed. Naye olw'okuba tonnasomesebwa kutuuka ku kigero kya kumanya oyo eyakutonda eyakuwa wenna abeera mu ggwe. Katonda eyatonda eggulu n'ensi, oyo ye kitaawo atonda mu ggwe olugoberera. Amiina. Tali kuleka, agambye nti sirikola ki, sirikulekera, sirikwabulira. Otyo. So moment eyo muwakkiririza n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri, obuliwo bwa Kristo bwajja mu ggwe, era obuliwo bwa Katonda buli mu ggwe, naawe oli mu ye. Kati ekitegeeza nti ekisuubizo eky'omwoyo kyatuukirizibwa era twakifuna. Okitegeera nti tukirina kati tukitambuliramu, kyalubeerera, kyekyo kye twafuna. Saagala weerabire mu ndagaano enkadde waaliwo kye wayina okukola. Endagaano yakubaako kyokola osobole okubeera nti okola ki, otambulira mu kisa kya Katonda. Naye kati tuli mu Yesu Kristo eyatuukiriza, tetukyaliko teeka lyetugoberera nti tulina ekyokukola nsobole okutuukirira mu Kristo. Olw'okufaako n'okuziikibwa n'okuzuukira nasobola okukola ki, okutuukirira mu ye.
atugambye nti ekikwatagana ku by'omwoyo n'ebyobulamu yakoze ki yamaze ddo bituwa obituwa kati kikutwala ggwe okutegeera n'okumanya ekyo kyakuweebwa osobole okukitambuliramu nga tugenda okuggalawo twagala okubeebaza mwenna abooluganda basobodde okubeerako buli lwakusatu tutandika essaawa 2 ne tumala essaawa 3 tubeera mu luzungu olwokuna tutandika essaawa 2 paka saa 3 mu luganda mwebale nnyo muddeyo musome ebyawandiikibwa oba mubiwandiise buli lwobeera ng'owulira enjiri beera n'ekitabo wandiika notes kubanga bakuwadde bayibuli etugambye tuli batabaganya tuli bambasada ogenda okubuulira omuntu omulala ebigambo ebirungi twagala okuggalawo twebaza abali ku cyberspace twebaza Diaspora TV thank you very much mwebali nnyo okutuwa akaseera k'okubuulira ekigambo kya Katonda nammwe abali ku Facebook YouTube tubeebaza olwa time yammwe mukama abawo omukisa mukyala mbiru tusabire tuggalewo kitange tukwebaza olwabuli yenna sabadde awulira ekigambo kino amiina era tusaba obuliwo buno obusobola okuba nti bukakasibwa munda mu mitima gyabwe amiina okugyawo buli ndowooza yonna ereeta okugyawo obuliwo buno era ng'obuliwo buno bulabisibwa mu bo nti Katonda mwene atuula mu bakkiriza bano abakkiriza yes taata era taata nannyini eggulu tukwebaza nti ekyo ekitasobola kuwakanya gwe Katonda tekisobola kuba nti kiwakanya yes era tuziyiza buli ndowooza yonna ereeta okuwakanya enkola y'obwakatonda yes kubanga Katonda ono omulamu atuula munda muffe era obwakatonda bwe n'amaanyi ge agaatonda ensi era agaazuukiza Yesu mu bafu gali munda muffe kati amaanyi ago mwe tutambulira taata tukwebaza olw'obuliwo buno tukwebaza buli muntu yenna abadde awulira nga tukkiriza nti obuliwo buno bulabisiddwa mu ggye era essuubi eddamu eryo eryamuyitibwa okutambuliramu olwaleero ategedde era ategedde obugagga bw'ekisa kya Katonda n'obusika obuli mu batukuvu taata tukwebaza buli kintu kyonna ekireeta okuziyiza buli kintu kyonna ekireeta okulemesa era tusaba ne veils zino okuba nti ziva ku maaso gabwe okusobola okuba nti batwala okukkiriza kwa Yesu kuno n'okubikkulirwa kwa Yesu okuba nti kugaziyizibwa mu nda yaabwe era ne bamanya obuliwo bwa Kristo taata tukwebaza era nga tukkiriza nti buli mulwadde yenna awonyezebwa buli ndowooza yonna na buli kirwadde kyonna ekireeta okulaba nti kiwakanya enkola y'obwakatonda tukiziyiza eri obulamu bw'abantu bano na buli ndwadde buli misujja buli senyiga buli kirwadde kyonna tukigobera ddala okuva mu mibiri gy'abantu bano kubanga emibiri gino gyasasulibwa n'Omwoyo era Katonda atuula mu mibiri gino egy'abo abakkiriza eri abatannakkiriza nabo bawonyezebwa mukama tukwebaza eri abali mu bwetaavu tukkiriza nti Katonda oteekawo embeera ereeta okugabirira eri abeetaaga emirimu taata tukkiriza era oteekawo embeera taata emirimu gino okufunyikibwa taata tukwebaza nga tukkiriza nti tusabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu amiina abooluganda tubeebazizza nnyo weekend ennungi tubagaliza olunaku olulungi stay blessed mujjukire nti Yesu akyafuga Mukama abawo omukisa. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.